عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza wekitiibwa Allah, tumutendereza Allah, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nebaza abawalimu baffe abasoose, Sheikh Nagwere gwensanzeewo ne waliwo ne gwensanze mu kkubo bamuyita Sheikh Taaju Sirri Lumala, Sheikh Abdul Hakim Senfuka. Omulimu gw'abawalimu bano gwe bakola gwa kutuusa, gwakukola ki? Kutuusa. Era Allah gwe yatugamba ffenna abawalimu okuviira ddala ku muwalimu asooka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama alayka albalagh, Muhammad tuusa, wa alayna alhisab, okubala kwani buli awulira amazima Allah yagenda okukubala atuusa yono omuwalimu yateekeddwa okutuusa amaki amazima. Tugenda kuyiga hadithi emu, simanyi baba bagisomesezza, baba bagisomesezza nga muŋŋanga nkyusamu nga ndeetayo endala. Birungi Allah byeyampadde olwaleero ninayo hadithi ziwerako, naye nsaba tuyige yeegi. Wabula muwulira nga bagisomesezza gwe toswala kunkoonako, gwe gavuga nti bagisomesezza nga nkyusa nga ntekawo ki endala. Siina nnyingi nnyo, naye olwaleero Allah yansaasidde nize nezikola ki neziwerako. Siraamu ayinza ogaa musajja yeewaana, la, olwaleero lukka nzize nezikola ki neziwerako. Naye nga hadithi gye ngenda okuyita nayo oba gye tugenda okutambula nayo, hadithi ya Aisha. Aisha mwali muwuliddeko? Abeera wa? Nasuuti. Hadithi eyaleetebwa Aisha ne Ali babiri, ate bonna balina oluganda ku nabbi Muhammad. Omu alina luganda lwa mukyala, omulala alina luganda lwaki lwa musaayi. Muganda we muddadi omuto, taata wa Ali baali bamuyita Abu Talib. Alaykum salaam. Kale tugat hadithi eva ku mama waffe Aisha, ate yagireeta omulala bamuyitaani Ali buna Abi Talib, esangibwa mu sahihaini Bukhari nani ne Muslimu, ebitabo ebikyasinza okubeera ebituufu oluvannyuma lwa Quran. Aisha agamba nga yatusinga n'okuwangaala ennyo ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala Ramadan, nabbi Muhammad yali nga Ramadhani bwetuuka al-ashru al-awakhir, riwaya endala bwetu byajja idha kana oba idha dakhala al-ashru, abawalimu ne bazivuunula nti 10 erisembayo mu mwezi gwa Ramadhan. Shadda mi'izarahu, yasibanga ekimyu, wa aiqada ahlahu, n'azuukusa abakyala be, wa ahya layalahu, bwe yamalangaawo nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'alamusa ebiro. Mwagisomye? Temwagisomye? Oba temunnagisoma gye tugenda osoma inshallah. Oba mwagisomye nga tugikyusa. Enamba yayo mu Bukhari ngenda kugikubuulira inshallah. Nja kugikubuulira inshallah naye si kati. Kakati hadithi eyo ojja gifuna mu Bukhari ne Muslim.
hadithi eyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam mama waffe Aisha yali atubuulira byakola naffe tusobole obikola ki obikola kubanga Allah yennyini yatuga nti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nga tuyimiriddeko katono eyaleeta hadithi eyo yali mukyala waliwo n'omusajja yagireeta bamuyita Ali naye bino byembabuulira mukyala yabikola ki kyokka ate yabikolanga omukyala oyo ekyewunyisa waliwo abakyala abamu abalowooza nti eddiini ebeera yabaki naye omukyala oyo Allah musiime Aisha yatwalanga obuvunaanyizibwa okukoppa ku bbaawe nabbi wa Allah atusomese ebyetaagisa okubeera nga tubikola era basahaba bakyalanga nnyo ewe ng'ekibatutteyo ensonga egi kuyiga nabbi Muhammad yakolanga ati lumu bajja ne bamubuuza ne bamugaa nti akana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu zawjatihi fi ramadan nabbi we twatuukanga ramadani yanywegeranga bakyala be basahaba babuuzani mama waabwe bamuyitani Aisha yabaanukula atya yazooka nasekamu yaseka bwe yamala okuseka Aisha radiyallahu ta'ala anha n'abagamba kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama yuqabbil fi ramadan nabbi Muhammad ekyo yakikolanga mu Ramadani walakinahu kana amlakukum irba naye nabbi yali abasinga okwefuga ulira omusomesa omulungi oyo Aisha yaga nti yadde nga kituufu ne waliwo abasattuuka ne bakola ebitakola ki ebitaliiyo bw'owulira nga tosobola kwefuga togeza nga okikola ki okikola kati Aisha radiyallahu ta'ala anha agamba nti nabbi waffe Muhammad kana idha dakhala al-ashru ategezaamu al-ashru al-awakhir ekkumi erisembayo mu Ramadani bwe lyatuukanga nabbi kyesookanga okukola shadda miizarahu yasibanga ekinywi n'akinyweza yesibanga ne yenyweza ng'alinganga alina ekintu ekyamaanyi kyagenda okukola ensiba nagirabako edda ku bakadde baffe baalinga baagala okuteekateeka omufu nga bakwata ekkanzu ezo ng'agenda agikuŋŋaanyiriza wano mu kiwato ng'agisiba nga yenyweza agenda kuteekateeka mufu emikolo egiri awo gyetaaga kweteekateeka naye nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalamu yeesibanga ne yenyweza gwe mulundi kyekintu ekyasookera ddala kati olwaleero twakasiba ku meka 10 na meka 18 18 okusiiba luno lwakumeka yakhtalafa saimun abasiibi bakoze ki baawukanye ze bakasiibako kale tugeze 18 kyekingi enkya lubeera lwa 10 na meka ate ku lwokubiri 2 kati olwokubiri olwo nga tugaa nti tusiibye lwakumeka 2 ekiro kyalwo nabbi sallallahu alayhi wasallama yeteekateekanga olweteekateeka olw'ekika ekyawaggulu shadda miizarahu yeesibanga ne yenyweza ng'ekkumi eryo lijja erisembayo lisobola okubeeramu ennaku 9 oba ennaku 10 ekyokubiri kye yakolanga Aisha kyatugamba wa aiqada ahlahu nazuukusa baki abantu be abawali mwe baali bakola baleeta fawaidi za hadithi baga kisookera ddala owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ibada yazieteekerateekeranga yaziwanga ekitiibwa okwawukanako naffe ibada zitugwako buki bugwi ekyokubiri mu fawaidi ze bajjamu mu ekyo baga nti kikkirizibwa omuntu okweteekerateekera ibada singa ebeera ya season ng'eyo
kati season ya Lailatul Qadri eriumu ennaku 10 zimanyikiddwa obulungi bwazo okkirizibwa ogyeteekerateekera obeere ng'ogikola mu nkola ekyasinza okubeera eri atammu wa akmal esinga okubeera enzijuvu naye olw'okuba tetweteekerateekera ibaada zitutuukako butuusi. Omwalimu omu yankyalenjinga nga tuli mu semina eyo nanga nti omanyi nti baimaamu abamu tebeeteekerateekera ku saa za sola. N'atuuka mu sola naga nti Allahu akbar nga tamanyi na ssuula zagenda someramu, n'atandika ziyiriza omuba nzizeeko ki ali muki mu sola. Naga naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibaada yagyeteekerateekeranga era ng'oluusi agamba ne Bilaali nti arihna biha ya Bilaali, Bilaali tuwummuze n'essola amakulu tukowoole tugende tusaali. Kiba kitegeeza yavudde. Ate ekyo ekyokweteekerateekera essola n'okugirindirira kuliko empeere wa Allah tabaraka wa taala. Nabbi lumu sallallahu alayhi wasallam yasaaza basahaba magaribi, ye n'afuluma n'agenda ewa mukyala we yali alina byagenda okukola. Mu kiseera ekyo kyennyini Jibuliiru n'emukkako n'aleka basahaba mu muzikiti nga beeteekerateekera ibaada ekola ki ejja. Agenda okudda nga we yabaleseemu basahaba kigabibwa abamu baafuluma naye waliwo ogugulupu gw'abasahaba gwasigalamu muki muzikiti. Kakati agenda okudda nga abasangamu kyava bagamba nti abaye mujuliza Allah nga bwe nabalese we muli, ne bamugamba nti ye bwe tuli, n'abagamba nti mukimanyi Allah tabaraka wa taala kyagambye, n'abagamba nti waliwo omulyango gw'eggulu Allah aguggudde olwaleero, ng'omulyango ogwo Allah gwaggudde olwaleero alina ebigambo byayogedde. Yubahi llahu biman yantadhiri salati ila salah, Allah yewaanira ku bamalayika ng'abeewaanirako ku muntu atuulako mu masjidi ng'amaze essola alindirira ki alindirira essola. Era omuntu oyo alindirira essola oluvannyuma lw'essola ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akuŋŋaanya bamalayika mu byabagamba nti abaddu bange balabe bali awo balindiridde ibaada, bamaze ibaada balindirira ibaada. Ushihidukum, mbajuliza mmwe bamalayika bi anni qad ghafartu lahum, nti nze mbasonyiye Allah waabwe. Kulindirira sola kuva ku sola kugenda kuki genda ku sola. So omuntu okweteekerateekera ibaada kikulu n'okulindirira ibaada kiki kikulu. Kati nabbi yeeteekerateekeranga nnyo 10 erijja olweteekateeka lwateeteekerateekera ku 10 erikoze eki eriise n'eryasooka. Ekyokubiri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyakola aikadha ahlahu, azuukusaako kubaki ku bantu be ba Aisha, ba Fatima, ba Maimuna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bagamba nti yali ategeeza bakyala be, naye ani ku ffe azuukusa ku mukyala we? Sigenda bawanisa mikono, wabula mbagamba nti kiri mu sunna okuzuukusaako kuki naawe omukyala, kiri mu sunna okuzuukusaako kwani ku mwami wo ku bbaawo. Era mu bintu ebisanyusa Allah byebyo, omusajja n'azuukukako ekiro n'asaala, bw'amala n'anyeenya kwani mukyala we, bw'amala okumunyenyaako n'agaanirayo n'akwatayo ne kutuzzi n'akola ki n'amumansaako muki, ekyo kisanyusa Allah. Owulidde agaye mbu kyoyogeddeko kizibu nnyo, amasaala ago gaveeko. Mwoba olindiridde empi abasajja babakuba naye wabeerawo laavaawo mukwekubaawo. Akati owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mbimusanyuse nnyo ye mukyalo okuzuukusa, ate ku basajja nnoze kiri waasi. Abasajja abamu nga tayagala mukoonako nga yayingidde mu tulo. Kati gwe mugaye vaayo saali yuukaawo, tomanyi gyempi kyaffe tukoowa. Akati
ebyo byebimu ku bintu owekitiibwa Allah tabaraka wa taala byawuliranga bimusanyusa nnyo ng'omuddu abikoze. Omusajja okuzukusa ku mukyala we. Kati nabbi waffe Muhammadin byeyakolanga mu 10 erisembayo aiqadha ahlahu, yazukusanga bakyala be. Aisha vayo, Maimuna vayo. Nabbi alina abakyala, yagenda okufanga kigambibwa alina abakyala 9 naye wasa abakyala basukka mu 10, balinga 11. Era mu bakyala be yawasa mwalimu Aisha, mwalimu Fatima, mwalimu Hafsa, mwalimu Khadija oyo yali yafadda, mwalimu Maimuna, mwalimu Zainab, mwalimu Juwairiya, mwalimu Sauda, mwalimu Maimuna yalimu, naam, mwalimu Ummu Salama, mwalimu Ummu Habiba, mwalimu ani bebo tebamwogera ko nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawasaako omukyala bamuyitani Ummu Habiba, mama Habiba ne mama Salama, abo baali bakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye bonna yagendanga abakoonako, muzuukuke, mukole eki, muzuukuke ng'ebiro bino bikoze ekibituuse. Bannanga abakyala ba Nabbi balina ijtihadi, abakyala abakkiriza abalongoofu mulina okubakoppa. Era okumanya balina ijtihadi, Nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu yabalekangawo najja mu muzikiti. Ng'ekimuleze mu muzikiti kola ki? Ibada. Nabbi n'alagira bakubekawo emake buwema obutonotono bwe buti bu. Kati walagira bakubekawo ema, tuba tuliawo nga n'abakyala basonzi nga nabo bakubye buki? Aba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era omulimu ogwo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagukola bwe yamala okufa abakyala be ne bagutambuza ebbanga lyonna ogw'okukola itikaafu mu muzikiti ogw'eri e Madina. Nabbi yakikolanga, bakyala be nabo ne bakikola nga bw'agamba Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kakati kiri mu sunna 10 erisembayo gye tugenda okuyingiramu. Mukazi gwali awo, nawe mukyala musajja gwali wano, okuzuukusa ku bantu babeewaka bayimuke basaaleko ekiro. Lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolanga ekyo okuzuukusa abantu be? Min baabi ma qaala Allahu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara. Abange mmwe abakkiriza mutiise emyoyo gyammwe, mutiise ne bakyala bammwe, mutiise abaana bammwe, mubatiise omuliro. Waquduha nnaas, olwo abantu abalowooza nti fa ku mudaala agwo. Yo olw'okuba mukkiriza khalasi biwedde, olw'okuba yasinza Allah kikoze eki kiwedde. Naye ne muwangaala ewaka, oyina abaana, oyina omukyala, nga gwe waka gwe wekka asaala. Omukyala n'owangaala ewaka nga gwe wekka ayina imaani, taata w'abaana byagaana. Abaana bo tobafaako, gwe n'olowooza nti Allah agenda kuleka bulesi, akuleke bulesi bwotyo. Banaye tuffe nnyo ku famire zaffe. Allah aga nti abange mmwe abakkiriza qu anfusakum wa ahlikum naara, mutiise abantu bammwe, mwetiise mmwe mwennyini n'abantu bammwe omuliro. Waquduha nnaasu walhijara, omuliro enku zaagwo bantu nga mayinja. Allah tutaase omuliro. Akati Nabbi ekintu ekyokusatu era kye tugenda okukomako kye yakomako, wa ahya laylahu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yazukusa yalamusanga ebiro bye. Ihya'ul layali kibeera mu bintu bino wammanga. Ekisookera ddala bituuli alqiyami, omuntu okusuukuka ekiro oyina okubeera nga oyimirirako okwo. Bw'ozuukuka ekiro ate totuula buki butuuzi. Bw'ozuukuka ekiro yimuka osaaleko. Siina byensaaza, essuula zino zennyini z'obadde osaazanga, esswala zino ezaffe ezabuki eza bulijjo, zoba zennyini okwata, zoba osoma, ziddiŋŋane mu kusaala kwonna. Allah ajja kuwa omukisa. Era okuyimirira ekiro b'okulamusa ekiro Nabbi kwe yakolanga kulimu tilawatul Qur'an. Jayoko ku Qur'ani eno otandika okuwejjesa. Kyemmanyi nti tuwejjesaamu abasinga obungi. Osobola okukwata n'otandika okukola ki? Okuwejjesaamu.
alhamdulillahi rabbil, ekyo kiriko empeera gyotalabange wa Allah tabaraka wa taala. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi yaqra'u alqur'ana, yenna bannanga asoma Qur'an wa huwa yata'ata fihi, nga Qur'an ye musumbuwanga bwolabye otugedde, falahu ajrani, Allah kuwa empeerezi bili. Qur'an ye kusumbuwa, empeera esooka okwevaamu osome Qur'an, eyokubiri kwe kukusumbuwa kwaki kyala mufirika weno Uganda bayitawo namayiba wano kyetume, ali kyetume naye afudde yasoma ekitabo kyani mufirika. Oluwarabu si lulimi lwo, ofuddeyo osoma ekitabo kya Allah. Lwaki Allah takuwa mpiira? Katwefeeko tusome Qur'an insha Allahu taala. Ensonga eyokusatu ng'oyimuseeko ekiro, kathurati du'a, okuyitiriza okusabani Allah. Era ye maama waffe olw'okuba yali mugezi nnyo Aisha, yabuuliza ddala Nabbi Muhammad byakola ng'ayimuseeko ekiro mu biro ebyo, Allah n'amusaasira Laylatul Qadri nemusangawo. Kiba kitegeeza ebiro byonna gwe erindira Laylatul Qadri. Ibn Uthaymin yagamba Laylatul Qadri yantakilu min layla ila layla, tebeera mu kiro kimu ejjulu kuko okusinziira ku bujulizi riwaya ezajja. Abdullah ibn Abbas agamba 27, waliwo abalamba sahaba bagamba nti 23, waliwo abagamba 25, waliwo yanywerera ku 29. Kati riwaya bwe zajja nnyingi, ye yagamba bano bonna baali basahaba ba Nabbi Muhammad. Era ne hikima eriwo nga Nabbi waffe atugamba nti inni urituha, Allah yakindaga ekiro ekyo, thumma unsituha, oluvannyuma Allah n'akinneerabiza. Yali ategeezaamu nti ekiro ekyo tuyikire okunyiikira, tuyongere okunyiikira, tukole ijtihad 10 lyonna. Kati omuntu yenna azuukusa ekiro, ye maama waffe yabuuza Nabbi Muhammad n'amugamba nti omubaka wa Allah, olaba otya law adrakatni hadhihi layla, singa ekiro ekyo kinsangawo, ma aqulu, ngambe ki? Nabbi n'amugamba nti quli, gamba Aisha, Allahumma innaka afu tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Ay Allah, oli musonyi. Al-afu kitegeeza kuleka muntu ng'alina byakoze oba byakoze ebikyamu n'otamukwata n'omala gamulika, kibayita afu. Omusajja singa abeeraawo najja n'akujulunga gwe n'omuleka, ekyo kibayita afu. Neweekitiibwa Allah akikola nnyo ku bitonde, yatukakasaako okukolobera ebbanga lyonna, nze naawe n'abasigadde. Wallahi teri ayina isma ku zambi, nze naawe n'abakoze ki? Yagamba Allah hadithi al-Qudus, ya ibadi, baddu bange, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, mwenna mukola amazambi emisana naki. Wallahi teyatusosolamu fenna, Allah yatukakasaako nti tuli bakozi b'amaki emisana naki. Lagati wa ana aghfiru dhunuba jamia, nze ate nze Allah wammwe nsonyiwa buli kika kyaki. Tunuulira raja, ma ahlamaka ya rabbana, Allah nga wayitirira ekisa mazambi gonna. Ono mushiriku, ana aghfiru dhunuba jamia. Mushiriku abadde akola ki? Abadde ayabya olumbe, ana aghfiru dhunuba jamia. Oba obadde oyabye ennyimbe ziveeko, nga Allah yakola ki? Akusonyiwa amazambi gonna. Abadde asamira, ana aghfiru dhunuba jamia, Allah agenda kukusonyiwa kasita obita n'obivaamu, sikyabiddira. Abadde muli wa riba, yeewola ensimbi za interest ziveeko, ana aghfiru dhunuba jamia, Allah asonyiwa amazambi gonna. Okumanya Allah asonyiwa, waliwo aya mu Qur'an Abdullah ibn Abbas yagisomanga ng'akaaba nga bw'ayogera ekigambo ekyo kinjogedde ti ma ahlamaka ya rabbana, ma ahlamaka ya rabbana. Waliwo kisa Allah gye nyumya mu Qur'an, suratul Ukhdud. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ti innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu alhariq.
abantu ababonereza abasiraamu oluvannyuma abasiraamu abakyala n'abasiraamu abasajja oluvannyuma ne bagaana okukola tawuba Allah n'agamba nti bakola tawuba abasonyiwa naye omanyi kye baakola abasiraamu kabaka yali yeeyita Katonda kabaka bw'amala okweyita Katonda abantu bonna ne basiramuka oluvannyuma lw'akaana kiswa mpanvu akaana kakola emirimu gyali mingi nnyo akaana kabaka ke yali atumye okuyiga eddogo ngako kayiga mu busiraamu kagenda okumaliriza nga kakyalenjinze kabaka kati kajjanjaba abantu ku kyalo kakola emirimu gy'eddiini mingi kabaka n'aga tukatte kyembadde njagala muwano tukatte nakwata abambowa mukatwale mu nnyanja akaana ne kasoma edduweeri gye batera obbasomera Allahumma kfinihim bimashita Allah ntaasa ku bantu bano ne kyoba oyagadde Allah n'akataasa ne bakatwala ku lusozi waggulu ne kasoma edduwa yemu Allah n'akataasa ne kakomawo ewa kabaka nga kakunuma kaga mwana gwo badde ki akaana ne kagamba kabaka nti in kunta turidu qatli oba oyagala kunzita fa ajmi nnaasa kuŋŋaanya baki abantu thumma khudhu sahaman min kinanati oluvannyuma kwata akasaala okuva mu busaale bwange buno bwenina thumma qul oluvannyuma gamba amaama nnansi mu maaso g'abantu ng'otaddemu akasaale mu mmandu zo bisimillahi rabbi hatha algulam ku lw'erinnya lya Allah katonda w'akaana kano onkube awo ngenda kufa taata bwe yakakuŋŋaanya bw'ati bambi akaana n'akakuba akaana ne kafiirawo abantu bonna tafawwaju ay rafa'u aswatahum bonna bawanikirawa amaloboozi gaabwe amanna bi rabbi hadha algulam tukkiriza katonda w'akaana ako amakulu tetukyakkiriza kabaka yanyiiga naga nkole ntya abambowa ne bamuwa amagezi nti bonna tusime endaki ekiwonkonko tubookye omuliro ne bakwata omuliro ne bateekamu nga buli eyakkiriza Allah bamukwata bamwokya kati abo Allah bayogerako abayokya abakkiriza era baga nti okumanya bayokya omukazi yasembayo mu bakkiriza Allah yali yakazaala kabbebi nga kato bwe kati omukyalo oyo ajja agenda okutunulira akaana nga kato mwana wange omwa olunaku olumu nnaku bbiri musuule muliro kati omukyala addirira bwati aga nti adde emabega Allah yatuzaakaana kamugati ya umma mama wange armi nafsaki fiha wesuulemu wa armini fiha nange onsuulemu yomu ku bwana obuto bwayogera nga bukyali buto hadithi eri muslimu kyafaayo kinene nekyembadde njagalamu nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala okumanya musonyi yaga nti inna alladhina fatanu lmuminin abo bonna abakola obulyazamanya kubakkiriza ne babookya thumma lam yatubu kitegeeza ati oluvannyuma ne bagaana okwenenya ne bagaana okukola tawuba kiba kitegeeza nti babakola tawuba Allah yalikoze ki yali basonyiye kyovola Abdullah ibn Abbas yakaaba amaziga namugati ya ahlam ma ahlamaka ya rabbak ya rabbana Allah waffe nga wayitirira okusonyiwa nga wayitirira ekisa bakutta abakkiriza babookyezza n'obwana obuto babookyezza thumma ba'da dhalika taqulu thumma lam yatubu oluvannyuma n'ogamba nti oluvannyuma bagaana okukola tawuba kiba kitegeeza baalikoze tawuba Allah yali basonyiddewo kati bannange Allah asonyiwa amazambi ki gonna ezo ezimu ku aya ezituteekamu essuubi zitussaamu essuubi nti wekitiibwa Allah asobola otutusonyiwa kati tugamba nti omushiriku Allah amusonyiwa singa akola ki akola tawuba Ramadani yineze obadde ozina abalongo abantu bazina abalongo ssebo mu Uganda ogenda okulaba nga bagamba nti abalongo abo be basimulula omuntu era be bamukola ki be bamusiba al-Buruj suratul Buruj kakati uliriza abantu abamu bakkiririza mu baana abo abalongo era basinza abalongo wali omuganda waffe luli yali abitusomesa ng'atuga nti abantu basinziriza ddala abalongo abo era okumanya babasinziza abalongo baliko ibada enkulu mu Buganda gyotalabanga era bw'ozaala abalongo oba okoze ekintu ekigenda okukusimulula oba okukola ki okukusiba kisobola okukusimulula n'ogaggawala nga teri akumanyi era baga nti saalongo kuba kusobya balongo bano ogaana okugaggawala be basiba be bata
kati enkola eyo olw'okuba nti bagiina bwe bamala okusiba abalongo bali ne babamala nayina senga wange omu nali mbuuza nali nga mupi wano nga nkyali muto bwenti ng'atayiza abantu ng'ajjayo ebibbo ebyo abatayiza eri ku kkubo jangu oteekemu ofune emikisa oteeke mu bibbo by'abalongo sente ofune ki era baali bamuyita naalongo kakati enkola efaanana bwetyo baganda bange ng'okyagiina oba waddira abalongo n'obateeka mu kifo kya Allah bannanga asimululira asiba yani ye Allah asiba asimulula ye Allah ekitonde tekisobola kusiba muntu tekisobola kusimulula muntu bw'okikolera bwoti obeera mushiriku nnyo ng'oddidde ekitonde okitadde mu kifo kyani naye Allah agamba nti ebyo byonna yadde weebiri wa ana aghfiru dhunuba jamia nze Allah wammwe nze nsonyiwa amazambi gonna n'eryo Allah alisonyiwa kasita olivaako eri okuzina abalungu Allah akusonyiwa kyava agamba Allah nti fastaghfiruli munsabe mbakole ki aghfiru lakum nze nja kubasonyiwa Allah kati bannange mbyokola ekiro sabanga Allah tabaraka wa taala akusonyiwe musabe Allah mama yagamba Aisha tima aqulu ngambe ki kuli nabbi namuga ati gamba Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni Allah gwe mulesoleka abantu nga bakoze amazambi tuhibbul afwa oyagala nnyo okuleka ebitonde fa'fu anni Allah nkusaba ondeko nsonyiwe mbyemba nkozi nga Allah akusonyiwa nga akuleka insha Allah taala sekabakali nkomyawo ekibuuzo seeka nfunye kimu wano kyobuuza kyennyini abala bajja kuwanika emikono ndowooza agamba Sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omupiira gulamulwa gutya mu busiraamu abawalimu baffe bagamba nti kyebayita omupiira tekirina buzibu guzannya wabula la yuqaalu laiba alkurra tetukiwaako advise musiraamu kufuuka nti oyo muzannyi wa mupiira nti ye amanyikiddwa n'ekyo ekitonde lwaki nti okuzannyazannya ennyo Allah yagenda akwogerako ebigambo ebitali biki mu aya seeka avuddeyo gy'asomye wano bagamba nti wallazina hum ani lagwi mu'ridun abakkiriza abalongoofu ebyemizannyo tebabiwa nnyo budde buki bungi ebitendo biri byayogerako kati kitegeeza ki omuntu tetusobola mukkiriza muyitambo oyo muzannyi wa mupiira wabula bw'aba agenzeeyo okufunamu kutwanyi okubugumamu tumugagenda akole ki abugume nabwe ekityo okugulaba gulaba ebiseera biki bitono gukunyumira naamu gulabe naye gulabe ebiseera biki bitono guleme kujjako Allah tabaraka wa taala owekitiibwa Allah yabuuza naga nti ya ayuha linsanu ma garraka birabbika alkarim owange gwe omuntu kiki ekyakukwenyakwenya okukujjako Allah okumujjukiranga ekyakukwenyakwenya okusaala essala mu budde bwazo ki ekyakukwenyakwenya muddu gwe okukujjako Allah ng'okimanyi allazi khalakaka yakwetondera Allah ng'alina ensonga enkulu lwaki akukoze ki akutonze Allah bannange teyatutonda kulaba mipiira Allah teyatutonda kulaba mipiira waliwo hadithi emwe enewunyisa nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah yatugamba ya ibadi yabna adam mwana adamu khalaqtuka li ajli mwana adamu nakutonda kulwange nze Allah oweereze nze ye mukozi gwe boogeddeko eyava ekyannamukaaka bw'atuva ekyannamukaaka najja wano mukama we n'amutuma emirimu nga miki nga mingi n'alekawo egya mukama we n'akola ejani egy'abanneiba kati oli ku mirimu gy'abanneiba emirimu gyani gya mukama wo Allah wagikola ki wagivaako yake Allah yakutonda kululwa oweereze ye Allah khalaqtuka li ajli nakutonda kulwange nze Allah fala tal'ab vamuzanyo wa khalaqtu kulla shay'in li ajlika bannange mwanyinaffe Allah yatonda ebintu byonna biweereze gwe otuukirize ekigendererwa ekikulu ekyokusinza Allah fala tat'ab oleme kkoowa enjuba eweereza gwe
omwezi guweereza gwe, buli kimu kiweereza gwe. Oleme kukoowa, ofune amaanyi okole, ofune amaanyi olye emmere, osinzaani? Osinze Allah. Weebakemu, ofune amaanyi osobole okuyimukako ekiro, osinze Allah. Nabbi Muhammad waliwo ekintu kye yatuyigiriza, yatugamba okwebakako emisana wakati wa zukuuli ne asiri. Era okwebaka okwo bakukazaako abakugu abakenkufu bakakensa mu ddiini, bakuyita naumul qailula, okwebaka kwa kayilula. Akayilula ako nabbi yakogera ku hadithi ega nti aqilu fa inna shaitana la yaqilu. Mwebakenga kaawo okuva ku ssaawa nga 7 paka ssaawa ku laasiri, kubanga sitaani ye teyeebaka waawo. Naye abawalimu baali bakola taalili nti omuntu aba akikoze ekyo afuna amaanyi agayimukako ekiro. Weebakako emisana okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 10, ofuna amaanyi agayimuka ekiro, osobole okutuukiriza ekigendero ekyokusinzaani Allah tabaraka wa taala. Ffe twali tukyasoma, mutuufu saasomako ku diguli esooka, sijjukiranga nasomako obudde obusukka essaawa 7. Bo bali bakikwata Bawarabu. Bwe musoma okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya paka ssaawa 7, khalaasi nga babata nga mugenda. Kati okuvaawo wonna kubeera kwebaka. Kati ate ne muzuukuka ku ssaawa 10, era bajja babayita muzuukuke. Bwe mumala okuzuukuka ku ssaawa 10, kiyinza okuba kati ebiseera byakyuka, naye ffe twasomeranga bwe batyo batukola. Ssaawa ziwera 10 nga mugenda okusaala. Mumala okusaala nga ebimotoka bipaakinze, ate bibatwala mu irimu ey'akawungeezi ey'akabalaza kaffe, eri yabadde emisana ya class ya mbaawo, ali nga mugenda eyo mu bitabo eby'okubikkula. Kitegeeza ki? Nti obudde obwo baabutuwanga nga tuwummuliramu, tusobole okubeera nga tukola ki? Tuzuukukako ekiro. Era omuntu abeera ne nashaat singa yeebakako obudde obwo, oweereze Allah. Kitubaddeko weebakemu, ofune amaanyi aganasobola okuzuukuka osinzaani. Era Busiraamu tugamba okwebaka nga obudde bukyalimu. Bw'oba weebaka obudde nga bukyali. Era bwaziyiza alwanasa, okumala ganyumyanyumya ba'da al-isha, kitamwa oluvannyuma lw'essala yaki, n'okukyalakyala oluvannyuma lwaki. Abantu baleke beebake nga obudde bukyakola ki, basobole okufuna akadde akanaazuukukako ku ssaawa 9. Mbadde nkubidde kubuuza, kumbuuzaako biki? Mbuuzaako obudde obulala. Si ssaawa 3, si ssaawa 5. So baganda bange ab'ebitiibwa, bannyinaffe ab'ebitiibwa, obudde bwaffe bwe tulina bwe buno. Mbasaba insha Allah tuleme buzannyiramu. Tozannyira mu ki? Bangi mu baganda baffe bazannyidde mu ddiini. Bangi mu baganda baffe bafudde nga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tafunye mu bulamu bwe, tabukozesezza. Ne gwe Allah akusaasidde, kozesa obudde bwo. Omuzannyo guli gwe tubadde nga mu emabega, abakyala ne babeerawo babiri ku musajja, mbw'ono agendera oli ku musawo. Ebyo tubiveeko. Kola eddiini yo, kola ibaada yo, ogenda mu kabuli enkya. Biveeko. Munno ologa waaki? Yakukola ki? Yanzibira omusajja. Yanzibira omusajja. Gwe wamutonda. Omusajja kitonde kya Allah ssaawa yonna kikola ki? Kifa. Wallahi tuli bitonde. Osanga n'abasajja abamu nga akola olutalo ku munne. Akola olutalo ku munne. Yamubbira omuki? Mukazi. Omuwala oyo nze yali nina n'omuwasa. Naye yankuba bbuusu. Tutwefaanana bwe bityo tubiveemu insha Allah, tunyweze eddiini. Akadde k'olina keekano kakoleremu emirimu insha Allahu taala. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Naam Sheikh. Alaikum salam. Fiikum baraka. Saka kino kiri ku zakatul fitri na kadde nga sijo baddeko mukadde wange. Tukimanyikiddwa nti omusajja yalina okutolera famire ye. Naye omusajja banga talina busobozi, ng'omukyala abulina, seka asobola okuweera abaana ne taata waamu, era abaana babeera nga bangi, awereko abalala basobodde abalala baleke. Ekibuuzo kiri tekiniko nnyo.
ate zakatul fitiri omusajja yalina obuvunanyizibwa obusooka okuweera famire ye zakatul fitiri abaana naki naye singa Allah ageranga omusajja talina busobozi mukyala yakola ki amuwole zaka bagiwola amuwole zaka bagiwola abawalimu bangi baga nti olwo omusajja mwavu naye omukyala aweereko abasoboka mukyala aweereko abakola ki wabula bwatabarra anaga nti amuwe la basa bihi tekiina buzibu abakyala bakkirizibwa okukuwaayo ku ssente ate laavu bwebanga weeri azikuwa bakkirizibwa owekitiibwa Allah yagamba olaba n'amahali yagamba tuweeko bwebanga bagadde yagamba nti wa atu nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibina lakum bwe babeerako ne kyebawulidde olwalaava ennyingi naga nti kankuweeyo minuhu nafsa fakuluhu naga ku mahala ago ndikuwaddeko 10 muwadde kakadde nakuwaako 10 Allah yagamba nti fakuluhu hania malia muli amahala ago nga n'okweyagala mweyagala ani ayogera ebyo ya Allah jalla jalaalu katugamba kibaganda bange tugamba insha Allahu taala omukyala asobola okusaddakira bbaawe nakola ki nabeeranga awa zakatul fitiri tukomaawo inshallah natuuka eri sekambogo alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh enam omuguzi kasooli gwotanalima ng'omusuubiza kasooli ono gwogenda olima nti kasooli ono mukuguzizza agenda okulima wano mbala kiro nti kiro nsuubira okugjawo kiro nga 5 wano mu wiika 2 era nsasula sente za kiro 5 oba kiro 10 tekikkirizibwa ekyo ne bw'obanga omulimi avuddeyo nga tannaba kuweeka tekikkirizibwa ne bw'abanga amaze okuweeka nga tannaba kutuuka tekikkirizibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti basahaba bakireeta nti naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'i thamara qabla buduwi numuwiha nabbi yaziiza okutunda ekibala nga tekinaba kwengera yaziiza nabbi Muhammad bakitwalira mu bai'ul gararu gwomanyi otya nti kasooli anaafa oba anaakulawo omusana gunamwokya kati eyo bagiyita bai'ul garar okutunza omuntu kyatalabako era bazingiramu ebintu bingi oli takkirizibwa gamba nti nkuguzizza olugoye oyo ng'omuntu takutalukuteeko talutegedde ojja muguza olw'ebituli n'ebirala bingi so emiki emigugu era najjo bagibaliramu bai'ul garar baleeta ebigoye ng'eno babiri emabega ombeera mu vulumu obulyaza amaanyi eri ono gwokola ki naye Allah atugeredde nga ye sisitemu yaki yedduniya sibwe kiri kyansala gaasi alwena agaasi yabamanyikiddwa kuba alina measures kwe bamupimira nga bamuteekamu ayawukanamuko ayina mwe bamupimira nti kati muno bataddemu barakallahu fikum jazakumullahu khair Sheikh Mbogo alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh esibu singa damu nkiwulira ekibuuzo avudde mu kitundu kino okusibuka butuuse n'asibuka agala tuka mu kitundu ekiranga ngabulayo obudde bagamba bawali mutamsiku ani taami kasita ova wano ng'omaze okusibuluka ogenda okutuuka wootuuse nga bo tebannaba kutuusa kusibulukuka baga nti amsik ani taami toddamu okulya
toddamu okulya kisoboka bulungi nnyo kisoboka nnyo nze naliko ezanzibar kasawa 11 baba batandika okufumba ngeri tulya kyokka ennyonyi okuva ezanzibar okutuuka wano esobola okujja wali ngoma zosibuka notuuka wano mu ssaawa 2 kisoboka bulungi kisoboka era omuntu avudde mu bitundu bino byolaba Indonesia China yasookaawo bwe bagamba Indonesia nakola ki naddako naye omuntu ng'avudde mu nsi z'abawarabu zino eza Asia Qatar n'atambula osobola okutomera ekiro n'okisanga busanzi mu kkubo bwoti ng'eno ovuddeyo budde misana ttuku naye ekiro n'okitomerera mu bbanga omwo mu nnyonyi ogenda okujja bwoti ng'obudde bweri bwabwe bwazibye dda naye eno wavuddeyo misana obudde bukyali so bwe kiri bwe kityo gwe bw'otuuka eri amsik ani taami toddamu kukola ki kulya goberera kawaaliini zeeri bwe mbanga saasiibulukuse kisoboka okubeera nvudde eno sisiibulukuse nga mmanyi nti nja siibulukukira eri ngenda otuuka eri ng'ate misana nkole ntya abawali mbagamba nti bw'otuukayo nga misana ng'osobola okuyungawo genda mu maaso ne bw'obanga owulira embeera mbi after all olina ku lugendo siibulukuka siibulukuka kyekiri awula kyekisinga obulungi kyova olaba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kye bayita olugendo qit'atu min al-azabi omuntu teyalisiibye mu lugendo lumu yalangirirako naga nti layisa min albirri siyamu fi safari si kyambulungi muntu kusiibira mu luki mu lugendo layisa min albirri asiyamu fi safari si kyambulungi muntu kusiiba nga kutambula nga yasiibye lwaki asafaru qit'atu min al'adhabi mubimu byosanga byebyo musanze kiro ate eno ovuddeyo misana obadde obudde buzibye ate ogenda otuuka eri tebunnakola ki ebyo tusanga mu lugendo asiibulukuse yasi seeka embeera nnungi tutambuza nnyonyi kati ate awo lwaki sisiiba kebeere ng'embeera ki nabbi Muhammad tasobola tulimba buli kyeyatugamba mulimu akabenje gisoboka nga bafumbye enswaso ng'ate ogyeddira faddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, nze kibuzo kyange singa tuli musawumu nebakamuukaawo emisana nga nasiibye ngenda okuzuukuka nga ninamu embeera gye ndabawo endala olwo lunaku luba lufudde oba mu bisiibulukusa omuntu mulimu omuntu okuvaamu amazzi g'ekikulu emisana mu mwezi gwaki olw'ensonga zino wammanga bisababi kathurati tafakkuri singa omuntu atuula awo n'atandika okulowooza endowooza ennyo ku nsonga z'ekikulu ogenda okugira bw'ati ng'amazzi gamukoze ki oyo aba asiibulukuse au bisababi listimna oba okukikola ng'okoze kye bayita masturbation kwe bayita okuzanyiikiriza obuki obwereere okakkana nga amazzi gakuvuddemu okusiiba kwe tekubeera kutuufu au bisababi kathurati nadhari oba okuyitiriza okutunuulira ennyo bifaananyi ebyobuseegu omukyala naye n'abitunuulira oba omusajja oba okutunuulira ennyo abakyala bambadde obubi mu mbeera efaanana bwetyo amazzi ne gakuvaamu olunaku lufu naye singa gakuvaamu olw'okwerooterera okusiiba ku kutuufu nnyo okitegedde lwaki ati omuntu ali mu tulo Allah aba yawanikadde ekkalaamu nabbi yaga nti rufia alqalamu an thalathi ekkalaamu Allah yagisitula ku bantu bano bammanga baba tebabalibwa mu bo ani naimi eyeebase hatta yastayqid okutuusa nga amaze okukola ki okuzuukuka kati omuntu bwe yeebaka n'alyerooterera anaaba bunaabi naye olunaku lwe lubeera tiiki lutuufu nnyo 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 era taluddamu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.
seeka naatuuke emulago mukkirize abawalimu bakyaliwo mukkirize omwalimu alina darasa endala bannange munyambe muyambe nze seeka Abdulwahab munkubirireko muŋambire nti mubutuufu omusiraamu bamukutte kati kyolina okukola nsomeseyo at least ebibingirira ensigukire gyengenda okusaabira talawi eri ddala sekandi kumuganja afunze ayiye muwalimula afunze ayiye omuwalimu omulala naye kirabika geno enda tuukayo nga ziwezeemu kitegeeza bate naam omuwaabire wa kadhi bamuwaabire wa kadhi omukulembeze naavaayo najja ku kituuti kya nabbi Muhammad n'asomeserezaako shiriki mugende mu mateeka amateeka bwe gabagamba mugende wa kadhi ne mugamba nti omukulembeze waffe byasomesa mu bulungi wabula muba musobola okusooka omutuukirira kyekisinga obuki la temukwata ne musuula ebweru bana si bwe bitwe bitegeeza tukwasa mpola mpola mugende wa kadhi ne mubituulamu nti yasomeseza ki yasomeseza yosobola okukwata akati n'okateeka mu waleti n'ofuna ssente kati kadhi n'abitunulamu nabaga nti abaye gwe mbwe bye wabisomeseza obusiraamu nabbi yabisomeserezaawo n'atandika omubuulira ebyokukola bwabigaanirako amateeka gagamba kadhi yaba omunafu okugaana omujjawo kitegereka kale barakallahu fikum naam alaikum salaamu namuwoowa solution kola ki muwoowa khalas nga kiwedde ate abe Uganda Allah atuwadde obusobozi bwemugamba nti busobozi wasobola okumufuna ewaka n'ofuna obusobozi obwo ate kasi omutuuse ewaka abanaye abasajja bajooga abakyala nga bamaze obbateeka ewaka era ensonga lwaki obalaba bawangaalawo nga tebakyabakola ki kuba kimanyi nti bwabeera nga avuddewo ngwabeera nga tannaba kujja waka oyo seeka mukwate bwabeera nga tannaba kujja waka akimanyi bulungi nnyo nti wabeera nga tannaba kujja waka awo asobola okweramula naye omukyala ne bwamala n'atuuka ewaka wano n'ateekawo byataddewo agenda okumaliriza nga batutte emyaka 8 nga tebawuyiddwa basiraamu abasajja mutye Allah yatusaasira nnyo naddala wano e Uganda okuwoowa kuli very cheap kuli cheap nnyo lwaki kuli cheap abakyala tubaweweera emitwalo emeka abasabye nnyingi ennyo ennaku zino basabye 10 ate ne basijjako ne 0 toolako 0 babategeeza mu meka ezo mutwalo nze namulabako akikola ekyo siika ne bamusaba emitwalo 10 naga aja ti muŋŋambira ajjeko 0 era najaabakale abajasawo tewabakigaana oba mukiraba banaye temutya kuwoowa ashaitaanu yukhawifu awliyaahu sitaani yeetiisa abantu okuwoowa nti kuzibu okuwoowa kuli kiipu nnyo mahale abakadde bagani mujja kudda nga mufunye nga mugaggawadde tulina abazadde abatasaamaha wano kujjako abatoninyi naye omukyalo olwedde wamufunewo kwegendayo baga nti maama batuwoowe insha Allah mu buntu teriyo mukadda ayagala mwana we kubeera nga tebali mu mateeka ga halali ga ddiini okujjako ng'aliko kikyamu
ne bwabeera nga mukadde mulamu bulungi obwongo ng'eddiini ategeeramuuko kale akatono agamba bawoowe mujja kujja. Tozaayoza bamaama bafaanana bwe batyo nga balina endowoozi eyo, tozaayoza bataata balina endowoozi eyo nga Allah yakuwa goga nti abaana mugende kaba bawoowe. Ekyo kyokka okubata babawoowe oba omaze okubawa omukisa okukola ki ogusooka Allah ayisirizaako omukisa gwe. Naye omwana we okuwangalira mu haraamu yentandikwa y'ebizibu n'emitawaana. Tubasaba abakadde abakyalina embeera eyo mutwale obuvunaanyizibwa mutte abaana babawoowe. Nammwe mwefeeko, muwala gwe weefeeko, gwe wangalira otya mu kujeemera Allah ennaku 2-3 omwezi ne gukutuka omwaka ng'ojeemera Allah, gw'osuubira Allah n'akuddira mu ddi. Singa ofiiraawo Allah ogenda mugamba ki? So solution yokka eriwo taata, mugende babakole ki? Abawoowe. Lwaki? Sala amagezi nga wasala amagezi n'omufuna mu haramu omufune ne muki? Mu halali. Ye only solution yesobola okuwa. Faddal. Alaykum salaam. Naam. Esebo ya kitaawe ng'omwana atukula nedda sebo omwana aba tatukudde nti wa halali olwo. Gwe bazaala mu halali asigala wa halali, gwe bazaala mu haramu Maguleti ne bwasiramuka n'akola tauba ekyo tekimujjaako kubeera mwaki wa haramu, era tabeera mwana wo mu mateeka g'eddiini. Oyo abeera mwana waani? Wa Maguleti akyuse n'afuuka Safiya oba Joeriya. Kati era bw'atuuka okusika asikira Maguleti oba abeera mujja na nnyina mu mateeka. Ekyokubiri, gwe nga wangadde naye biruma, wallahi bituluma. Gwe nga wangadde naye n'agezaalya ku mali y'abano b'ozaalidde mu ki? Mu halali, eri wansi ogabanako ku muliro gw'ono. Inna allazina ya'kuluna amwala liyatama dhuluman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Ali mali y'abamulekwa kabeere nga agiridde ye mulekwa yennyini, oba gwe tubadde tuyitanga mulekwa alya muliro, kyokka naawe ataamugamba bali naawe ofuna omuliro. Wasayaslawuna sa'ira, ate ne ku kiyama ojja kajja kujjutuka mu maaso gani. So kyokola ekyalibadde ekyangungu omulaamirayo okunoga bamuweeyoko ka politikali naye tekalina kusukka kimu kyakusatu mu maali. Bw'oba olina ekibanja kya yiika namba bamusalirako ndowooza 5 ku 5 atwale eyo yiika namba tukutulaka ka 5 ku 5 twala, tekalina kusukka thuluth kimu kyakusatu. Naamu Haji esebo esebo naye Maguleti bazzaako okuzaala baasiramuse babawooye abo bo baba bati. Maguleti ogaa nti okusiramuka olwo okutukuziza bufumbo olwo ye aba atukudde n'afuuka musiraamu, naye obufumbo oba tebunnatukula. Bwasiramuka nga babawoowerawo baddamu okuzaalawo wonna nga bamaze okukola ki? Okubawoowa. Ababeera ba halali kyekimu n'ow'obwenzi bamala kubawoowa, bamala kubawoowa teryagabanako. Waliwo abalowooza nti bw'oyenda ku Halima obeera ku ibada nnene. Kati seeka nze nakola ekyamaanyi nina musiraamu, namugamba ndi musiraamu wamuwoowa. Seeka tetunnaba kale naye nina musiraamu. Naye ya Rabbi wallahi tewali njawulo. Nagamba nti seeka nasingako ku Kamada.
toyina bye wamusinga, mwenna muli muki mu bwenzi. Barakallahu fi wabatanna naye nga yafuna olubuto kade bafe abuuza nti bwaba tannazaala naye nga afuna olubuto noga kamuwoyere ku lubuto. Okusooka kwa byonna okuwoowa omukyalo ow'olubuto abawalimu bakyogerako ebigambo bino wammanga. Jumuhurul ulama abawalimu abasinga obungi bonna balaba nti omukyalo ow'olubuto tebamuwoowa. Bekwasa ki Nabbi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam, innahu la yanbaghi li ahadin an yasqiya zar'an ghayrahu, tekigwanidde eri muntu kukwata kimere ekitali kikye natandika okifukirira amazzi. Mukazi okimanyi ekimera kino ekiri munda si kikyo, mwana wamuzaala mu haramu, gwozadde mu haramu taba wuwo. An yaskiya zar'an ghayrahu, hadithi gye bekwasa. Amma qawlu y'abashafiiya, b'abashafiiya bagamba nti amuwoowa, abashafiiya bagamba amuwoowa kasita tukakasa nti olubuto olwo yalumuwa kuba hadithi kyegamba. Teruba lulwe naye aba yalukola ki, yalumuwa. Naye nga mu shariya bano abajumuhulu bagamba mu mbeera yonna tetusobola kakasa mwenzi nti yawadde omuntu olubuto. Tetusobola kakasa kali bwenzi nti yawadde ki, nga gwe ogendayo nga toyina lukusa ne bakukkiriza n'oteekayo omuntu, n'abalala basobola, nange nsobola n'onaasobola n'omulala, kasita tubeera benzi. Shariya yo bwegamba omukyala bw'aba tannawoowebwa kukola akidi eri, shariya egamba nti omukyala alinga bw'olaba ttooyi, teri atagigendamu. Kasita yeepalampa nakkiriza n'awaayo olukusa omuntu atya, n'ekkumi erisigadde lisobola okukola ki? Kati okwewala ebyo byonna tokkirizanga omusajja okugendako mu mateeka agatali ga halaali, tobikkirizanga kubanga ebiddirira byebyo. Tusaba Allah taasi ya rabbi. Naye nga baba Shafiya bagamba awoowa, nabo beekwasa hadithi y'emu eyo, baga nti amazzi already yagatadde mu khalas, akole ki? Amuwooye seeka mugo etaata. Abantu bano abatunda kyenji bizinesi eramulwe nyawo kufaaka. Abantu abatunda ssente nakuguza omutwalo gumu ng'olina okumuwaamu gumu 100. Ebizinesi tekkirizibwa mu sharia. Kyetutunda bwe kibeera ssente zirina kubeera sawaan bisawa, yadan biyadi. Mutwalo nkuddiza mutwalo, mukono kuki kasita agezaako nakuga nti nyongeramu kino, ayino riba. Ena kubeera sawa, era bagita riba alfadlu, okusukkulumya. Nze nkuwadde kawamu ate nze nkuwaamu ki zisukkamu, nkuwadde kawamu nonziriza kenda lwaki? Nabbi yaziiza okutunda okwo yakugana bw'otunda ebijanjaalo nga babiyita masavu, nga gwogenda okubiguza agenda kukuwa nambaali. Amateeka g'eddiini gagamba nti nambaalo ono kebibeera nga bijanjaalo ne masavu bijanjaalo, bwebeera nde bebeera ndebe ki? Ey'amasavu emu neya nambaali ki? Sawaan bisawa, ziyina kubanga zenkanankana, yadan biyadi, mukono ku mukono. Kabeere kayiso ku basimati nga nawo ya muceere, tokkirizibwa nti nze basimati nkuwa kilo 5 nzompa 25 kitalo. La. Kasita ebbanga libeera nga byonna nawo etya, eyo riba nabwe kiti ensimbi. Kasita oli abanga akuguza lituwanyise, ompa zino nkuwa zino, zirina kuba mutwalo kuki? Bw'atyo bwe yayigiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Onaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Abuuza shekhe, mutambuze ki gwe bagamba talina kusiiba ate era distance yenkana ki oba obuwanvu bwenkana ki? Omutambuze waliwo Allah tabaraka wa taala byeyamuwa
byataawa batuuze mu byo omutambuze agatta essola n'azisala nako ez'eraka ennyenya mu byo omutambuze akkirizibwa okusiiga ku sitokisi zino oba khufu ennaku 3 ate omutuuze asiiga lumu naki n'ekiro kyalo emisana n'ekiro lunaku lumu omutambuze Allah tabaraka wa taala yamukkiriza obutasiiba ate omutuuze Allah teyamukkiriza kukola ki kusiiba naye abuuza mwannyinaffe oba muganda waffe nti lugendo ki olugendo nabbi Muhammad teyalusamma nti lwa mayiro 10 oba 5 naye abamadhahibu bagenda balwogerako abamu balaba kilometers 47 abalala balaba 8 abane balaba 12 wabula ffe tugamba nti ma yu'rafu urfan buli kye tuba tumanyi kyonna mu urufu yaffe ti safari yusamma safar tugitwala nga luki olaba bagamba muteeko ino okulutuma bwabanga nabbi teyalutuma lwaki ffe tutuma era nga teyatugamba nti tulutuume yalulekera abantu b'ebitundu kuba ffe kye tumanyi wano nti lugendo ate ab'e Saudi si kye bamanyi nti lugendo ffe wano omuntu bw'atambula n'agenda e Masaka tumanyi nti olwo lugendo lwa ddala era tumukulisaayo n'agenze ejjinja wali n'ayitawo n'agenda ngaawo mu magamagaani watuuse bulungi kiyinza okuba kyawukanako n'ebitundu ebirala kati nabbi ekitulekera nti ffe kye tumanyi nti lugendo kye tutwala ng'oluki ng'olugendo era tetuwaliriza muntu yenna agamba nti olugendo lulina kubeera lwa kilomita 5 la kati olugendo olwo nzikirizibwa okusala ku sola naamu ngisalako ddi ng'ovudde ku kyalo kyo oleese enniya kasita ova ku kyalo kyo wano tuli luddawa kyetume kasita ova ekyetume wano ku kyalo kyo n'otuuka wali enakisunga kyalo kye kiddakaawo namayiba ogenda wa ngenda kukoome olugendo luli eyo mu bizinga kasita otuukaawo enamayiba ezzukuli n'akusangawo otandikirawo okusalako ebbanga lyomala nga waleese enniya yaki ya safari abamu kwa wali bagabo oba tokyalengera kasolya ka nnyumbayo n'ekituufu bw'ova ku kyalo kyo n'ogenda ku kyalo ekikola ki kiddako mu lugendo olwo okuba kusiiba olugendo olwo lwennyini nnyini lwe tumanyi olwo osobola okululya noga sigenda kukola ki era nga kyekisinga obulungi yadde kaweweevu kuba abawali mbayawulamu olugendo emiteeko emeka baga nti olugendo waliwo safarun fihi mashaqqa waliwo olugendo nga lulimu obuzibu olwo teeka tulina kulya omusana mungi ogenda kukoleramuko emirimu tomanyi na biriyo oba waliyo ebyo gwe teekwa tosiiba kasita lubeeramu obuzibu kyekyo nabbi we yayita ku muvubuka wali batambudde mu lugendo agenda olaba mukuŋŋaaniddeko akakuukuulu bali awo bagezaako mujjanjaba bakola ki nabbi naga nti laisa min albirri siyamu fi safari si kyamu bulungi omuntu okusiiba nga yatambudde olugendo okulya okusiiba kati ate Anas bin Malik ayina hadithi gye yaliita n'agamba nti twatambula n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minna as-saa'imu wa minna al-muftir olwo olugendo nga teruliimu bizibu twatambula ne nabbi mu lugendo nga biseera bya kusiiba nga muffe mulimu abaasiibye abalala nga tebaasiibye walam yarum minna as-saa'imu al-muftira abaasiibye tebanenya bakoze ki bataasiibye walam yarum al-muftira al-muftiru minna as-saa'ima ate n'abataasiibye tebanenya akoze ki kitegeeza ki baganda bange nti olugendo olubeera nga teruliimu mashaqqa otambuza nnyonyi lugendo toyina buzibu oli waddembe obutasiiba naye nga oli waddembe okusiiba oba obutasiiba naye atasiibye yasinga obuki tuli ffenna bannange ekirala onaga nti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh agamba singa yasiibye emisana n'asesema asiibulukuka okusiiba okusesema abawali bakwawulamu emiteeko emeka
baga tulina kye bayita okukaka okusesema n'ebisesemye okuvaayo kukka byonna babijja mu hadithi ya nabbi. Waliwo ebiseseme okuvaayo byokka ogenda okujja bwotinga obiyiyewo naye nga tolina contribution ku kuvaayo kwaki. Okusiiba kukuba kutuufu nnyo emirundi gyonna. Noba wasesemye emisana noba wasesemye ng'ebulayo eddakiika 2 kuba kutuufu. Naye ate singa okusesema okwo gweweegoga n'oteekayo n'olugalo emmeme kusiimudukira embeera entabuseeko avu n'oteekayo olugalo n'obizza. Amateeka g'eddiini gagamba okwo olunaku lufu. Nabbi yagamba mu hadithi man zara'ahu al-kay'u falaysa alayhi qada. Omuntu singa ebisesemye bimuwaliriza ogenda okujja bwoti ng'asesemye lumu nga talina contribution ku byo falaysa alayhi qada. Oyo bw'aba nga akikoze olunaku olutaluddamu agende mu maaso n'okusiiba kwe nyumunguza mu kamwa khalas. Waman istaqaa ate omuntu yennyini bwe yeegoga ebisesemye fa alayhi alqada au kama qala alayhi salatu wassalam teeka alina kusiiba alina kuliwa olunaku. Ekitundu ekisigadde waba yagadde yo musikwana asobola obutakirya naye Ramadhani bwe gwaka alina okuliwa. Fadhal. Sikitegedde kwesibirira entanda tutya kwetegekera package yo y'okusiiba n'okusibulukuka ku muntu ali mu lugendo nga wasiibi. Omuntu asobola okugenda n'entanda ye bw'abanga alimu abo bagenda okukola ki okusiiba. Naye ne bw'oba ogiina entanda ekisinga obulungi kulya. Lwaki olugendo tulwesibako nti ekisinga obulungi kulya? Olw'ensonga ekisookera ddala lukusa Allah yalukola ki kiringa era omulwadde. Ekyokubiri omuntu abeera mu lugendo ebintu tabikolera nga bw'abikola ng'ali ewaka. Ogenda mu haja togendayo nga bw'ogenda ng'oli luddawo. Ewaka bw'olowooza bw'otya musulo ne gukuluma tteekwa naye mu lugendo ne bw'obeera mu nnyonyi ogisangako layini. Ogenda okulaba nga waliyo abaliyo nsooka olindemu okaawo ng'olindamu. Kati olugendo bingi ebisumbuwa omuntu. Ebirala bye bino bye baayogeddeko wano. Nabbi waffe yalengerera wala n'atulaga n'owekitiibwa Allah yalengerera wala nnyo naga nti faman kaana maridan aw ala safari fa iddatun min ayamin ukhar. Omuntu bw'abeeranga mulwadde obanga ali ku lugendo ali ajja kuliwa nga Ramadhani ekoze ki. Naye tetukaka muntu kulya waddembe okukola ki okusiiba. Waliwo bye abakaluubirirwa. Naam Sheikh. Alaikum salam. Naam. Ng'ofudde gwemba nga mwayawukana mu mateeka n'afumbirwa n'ewalala oyo aba talinaako mugabo. Mukitegere baganda bange ne bannyinaze nti Allah yagabira omukyala bw'abanga afudde bba wamusikira n'atwalako ku maali ye. Nabwe kityo omusajja bw'aba afudde mukyala we amusikira n'atwalako kuki ku maali ye. Allah akirambika naga nti walakum rubu'u mimma taraktum mimma taraka azwajukum. Mufuna kimu kyakuna bakyala bamwe mu maali gye balese illam yakun lakum walad illam yakun lahunna walad. Bwebanga abakyala abo tebalese baki baana. Fa in kana lahunna walad omukyala bw'aleka abaana falakumu arrubu. Wali yaga nti walakum annisf mufuna kimu kyakumeka kyakubiri. Wabeera n'abaana mufuna kimu kyakuna. Ate abakyala bafuna kimu kyakuna mu maali yammwe abasajja. Illam yakun lakum walad bwe mubanga temuyina baana. Fa in kana lakum walad bw'oleka abaana falahunna thumun abakyala bafuna kimu kya munaana. Min ba'di wasiyatin tuusuuna biha aw dayn. Oluvannyuma lw'ekiraamu tumala kisoma oba ebbanja n'okulikiriyalinga. Naye singa omukyala oyo aba temuyina akidi temwawasibwa mu mateeka tafunako ku maali nga tebaamuwa.
ekyokubiri singa omukyalo oyo aba yanobawaawo nga yazaalawo yanobawo baana bokka be bafuna yo omukyala takola ki tafuna okunoba kwetutegeeza okwa talaaka si okunoba okutambula mu gindi waabwe bw'oba tewamuta mu mateeka afuna naye bw'oba wamuta mu mateeka n'afumbirwako n'ewalala kitegeeza nti oyo tafuna tafuna era talinaako wabula abaana be bba abasikira asobola okufuna ku y'abaana kuba obuuziza nti tafuna ku y'abaana abaana bwe bamala okugabana eya kitaabwe bo baddembe omwana bw'afa mu maama we atwalako ne bw'aba tannafa asobola okugamba nkuwaddeyo kyenkuwadde wa alaikum salaamu bagaye gwe osembayo essebo essebo bebo benyini nabbi beyayogerako mwemuulize hadithi eno nabbi yagamba asahaba yajja yagamba ya rasulallah halaktu omubaka wa allah nzikiridde nabbi namubuuza nti wama ahlakka kyekikoze ki ekikuzikiriza yagamba waqatu ala muraati negasse ne mukyala wange fi nahari ramadan oyo abeera wa haram emisana mu mwezi gwa ramadan nabbi oyo gwe yagamba nti osobola okusiiba emyezi ebiri gyamuddiringanwa okugenda mu nsonga z'obufumbo kiri halaali naye ramadani tukyesonyiwamu emisana wabula ekiro allah yaga nti uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasu lahunna allah abawadde olukusa ekiro mu mwezi gwa ramadani mwetaayi mulye ku mmere mugendeko eri bakyala bammwe n'abakyala bagendeko eri babba baabwe kubanga mwenna muli byambalo bya bannammwe bwatu byagamba allah barakallahu fikum jazakumullahu khair sebo niyanze Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.